Essaawa zino amawulire agatuuse ku mmeeza zaffe mawulire gannaku nnyo olw'ensonga nti waliwo ba comrades ababadde boolekera sayidi za wali mu Omoro District balabike nti batandika campaign ez'omukulu owa Nup era mu mbeera eyo mwattu abakulu bano mu kuba nti babadde boolekera we wagwiriddewo akabenje era nga bafunye accident nga bagenda sayidi za wali mu Omoro era omu ku bo amanyiddwa nga Kigundu afiiriddewo ng'ono yeesimbawoko ffenna tumujjukira omukulu Kigundu Yakubwe oba muyite Kigundu Yusufu Yakubu. Mu mbeera eyo omukulu oyo ye afiiriddewo, abalala bali bubi nnyo omuli n'omukyala amanyiddwa nga Nusifa Nakato. Omukyala oyo ffenna tumumanyi abeera nnyo ku zi live kuno era mu mbeera eyo bo bali bubi nnyo era mugezeeko okuba nga abasabira naye nga embeera obudde bwo buzze ku bunnaabwo. Abantu bano bambi bavudde mu bulamu obw'ensi eno naye ng'abamu omuli Nusifa Nakato bo bakyalwana n'obulamu sayidi za wali mu ddwaliro oluvannyuma lw'okuba nti babadde boolekera sayidi za wali mu Omoro okusobola okuba nga mwattu bagezaako okutandika embeera ya campaign. Kale ffe ku Pregen Media tugenda kuba tubawa updates ezinaaba ziddiridde ku nsonga zino. Likinga, commentinga mwattu era osubscribinge.